Kati ewa Dictator Amiri si birungi n'akamu era nga Chosen Becky alabikanga ekintu eky'okubeera nga temunange bamufuula single mother okumulekera abaana abalina kirabikanga kyamuluma nnyo era olunaku olw'ejjo Chosen Becky yabadde asinkanye omuyimbi Gravity Omutujju era n'amulopera ensonga z'okubeera nga temunange bamusuulira abaana era nga teyakomyawo n'abeera nga temunange atuwanira Ssekaggya. Njagala kubeera nga tekuterawo ensonga ezo osobola okubeera nga omanya biki ebyo okubeera nga tebigenda mu maaso side zeeyo era nga bwenama kujja eyo ngenda kubeera nga tekuterawo ne Bebe Cool eby'embaga ye ne Zuwena nabyo bikutte wansi ne waggulu. Njagala kubeera nga tekuzanyira obutambi obwo tulabe ate biki ebiri mu kubeera nga tebigenda mu maaso side zeeyo tulaba tozikalira n'ensonga endala nnyingi nnyo. Shaka omufuna ajja kubeera nga takulombereddwa ku namba ezisimu zitowasa ku stickers buli kimu kijja kubeera nga tekitambula bulungi nnyo. My dad sana video ntiraka ekigalo sharingirako abalala jakena wansawo naawe obeere nga teosulawo endowooza kusensonga nga bwogenda okubeera nga ate ozuulira katusimbule ne Chosen Becky ono sakola Bebe Cool n'ensonga endala nnyingi nnyo nga bakutegeeza tembaawo. Mune bamala ne bantwala omwami yantwala n'abaana bana. Yakutwala naye kirungi. Bwali odibidde ku lujja. Nali ndibye nabo. Bwali todibye. Obwasingo mother nenda kumalamu mwaka. Mukama yali omanyi Mukama abako kyasi. Yasinga omumanya. Mwana gwe ndyabulamu nze nangeze. Mwami wange ye Ssekaggya ekyakirungi bane ekirungi. Ngutumidde. Kama mulungi kati ndyeyongeze ndowooza ndabi. Awonyiridde. N'akaweta kweka ebintu byakyuka munnange. Kali kweno side yene kutesimu. Okay. Ebintu byakyuka. Bambi Ssekaggya, brotherhood is proud of you. Yeah, man. Thank you for taking me with the kids. Moreover, Bebe Cool yakola dde embaga ye yakola embaga naye embaga ye yagikola kuba yali ayagala visa nakola embaga yawo mangu budget ndooza ya mitwalo nga mukaaga mugula kreti ya soda netuleeta ekisambi ky'embuzi netuwokyawo okitegeera embaga yakola embaga kubeera ebambaga. Obufumbo si bye bintu bye baleeta mu luggya lw'abakadde bo. Obufumbo si kugenda mu saaluuni n'oyambala engoye ez'ebbeeyi n'oyita abataka ku kyalo n'oyita mikwano gyo n'oleeta abayimbi n'oleeta buli kyamasanyu mu maka g'abazadde bo. Ate era obufumbo si kugenda mu wooteeri za bbeeyi nti okyalizeeyo abagenyi bo oba kye bayita after party. Omusajja Bebe Cool, Bobi Wine eyali nfanfa we era eyaliwo ku mbaga ya Bebe Cool atugambye omusajja bajeti ye yali ya mitwalo nga 6 eza Uganda era yagula kuleeti ya soda nti ne bagula n'oludda olw'embuzi. Kyendowooza nti kituufu gyali emitwalo nga 6 ez'ebiseera ebyo. Naye Bebe Cool amaze ne mukyala we emyaka egisukka 20. Bazadde abaana babakozezza, basomesezza abaana, bali mu bulamu obweyagala oba obweyagaza. Naye n'olaba omuntu n'ava mu kazigo n'atawaanya mikwano gye ne bamusondera ssente z'embaga n'akola zi miitingi ku miitingi bamusondere ssente z'embaga naye ng'asula mu kazigo ne bagenda ne bakola embaga ey'ebbeeyi naye ng'asula mu kazigo n'amala okuva ku mbaga ne wayita omwezi gumu oba omwaka gumu ne baawukana. Naye ng'ate ggwe omusajja wagetinga into alone, weewola ssente ku mikwano gyo, weewola ssente mu mabanka, watunda ebintu by'ebikalu, ka saving wakakozesa, business wagisuula ng'ojjamu ssente z'embaga. Abantu bangi nnyo bakuzizza emyaka n'emyaka
50 n'okwambuka nga bafumbo naye ng'ate embaga zaabwe zaalinga ya Bebe Cool. Bebe Cool ebiseera ebyo yali musajja mugagga era ng'asobola okuyita mu bayimbi banne ne bamusondera ssente n'akola embaga oba mikwano gye naye teyabatawaanya. Ekyo nno Bebe Cool kinjigiriza kinene nnyo. Eddie Mizaya nze naakamala mu bufumbo emyaka ngenda kuweza jadi nalina emyaka emeka? Jadi nalina emyaka 12 gy'emyaka 13. In fact, okay, 13 yes nga ndi mu bufumbo ne mukyala wange Rwita. Naye ekitukuumye nnyo okubeera nga tuwangaala emyaka egyo ate nga naffe tukola ensobi, nze nkoppa nnyo Bebe Cool. Bebe Cool olumu yakola statement we baali bamuvumira, tozimbanga, simanyi biki ozwala, simanyi biki ennyumba. Bebe Cool yagamba bw'ati, sisobola kukwata ssente kuziteeka mu nnyumba nga bizinensi mwezi gya ssente teyimiridde, nti alina sooka teeka ssente mu music we, alina sooka kukwata ssente agule emmotoka ez'ebbeeyi ezimutwala okukola emirimu alyoke afune ssente ezinaazimba ennyumba. Bannayuganda bangi baamulabanga omusiru ne bamujerega ne bamufuula topic. Essaawa zino Bebe Cool ayinza okuba ye muyimbi mu Uganda asinga ennyumba ey'ebbeeyi, atalina emu atalina bbiri. Kati gwe mukwano gwange igwe alemedde ku bbaawo nze njagala mbaga, abamu ne mutuuka ne ku extent egenda epangisa ebintu bibanaatwala ku bibanaatwalira bazadde bo mu kwanjula. Neewuunya Uganda kati waliyo kampani nga bo bagula ebintu by'ebbeeyi byakupangisa kutwala ku mikolo. Agakatuna mugula amakampuni mangi, okuva ku ngoye ze bambala abagole, waliwo abalunda ente nga zo zaakupangisa, abalunda embuzi nga zo zaakupangisa, abalina amamotoka nga gaakupangisiza kugenda ku bagole. Naye singa ffenna twali tulowooza nga Bebe Cool, singa buli mufumbo mugagga kubambaliriramu essente ezikola embaga okusinziira ku nfuna y'ggwe ng'omuntu, tubale ekitone nnyo, emiliyoni 10 kuggwe atalina, naye ng'ate kapito gwe weetaaga okuyimirizawo gwe n'omukyala gw'owasizza weetaaga miliyoni 3. N'okola embaga neggwera mu miliyoni 10, 15, 20 n'osigala mu mabanja ng'owasizza omukazi. Omukazi n'amala omwaka gumu n'anoba n'osasula amabanja okumala emyaka 10. You are a fool. Naye ng'ate singa wakwata mukyalawo n'okola nga Bebe Cool n'ogenda ewa registra oba n'ogendako mu bazadde gye bazaala omukyala ne biggweerawo nga okozeseza kasenteko akatakuluma. Kubanga kaakati kambuuze igwa oyinza okuyimirirayo n'ogerega Bebe Cool nti ki musajja mugagga ebyaddala, naye ekitegeeza Bebe Cool ayina priorities. N'amanya nti kansooke mpeerera abaana, kansooke nteeka abaana bange mu bulamu bwe buti, kansooke nkole ABCD, kuba musajja mugagga. Mbeegayiriddemu abakola emikolo ne musumbuwa bannammwe. Yes, ne mugenda ne muwasa bakola batya, ne mugenda ne mukola embaga meetings, ne mukola baby shower zinga ziri ku bbanja, kakapito kammwe, savings zammwe muli bajega. Ate era mulekerawo okuyita bannammwe babasondere ssente z'embaga, mukope Bebe Cool. Kuba omukazi oli oba ogenda mwebakako wekka, lwaki community ekuwasiza? Yita banno
bajje ku mukolo gwo oba yikola meeting bajje nga bazze kutema atema kyolina nti bannange ngenda kukola mbaga ngenda kwanjula nennina miliyoni 3 munyambeko tuzitemeeteme omukolo guveeyo nekyagwagwa nnyera kyabujega okuyita banno n'obamalako emirembe n'obaguza bukyayi obw'ekijega mbusimanyi bakusonderako ssente za mbaga ng'omukazi ogenda mwebakako omu ate ng'abaana agenda kuzaala babo. You stupid. Mwami Bebe Cool oli musajja mugezi. Era Bebe Cool ono inze nali nsaba Mukama ayambe president amutuwera obwa minister. Era simanyi lwaki bamuwa obwa minister w'abavubuka. Kuba ekyamazima kiri nti omusajja ono alina ebizimba bw'omugoberera ennyo n'omukoppa ebitali bino byakabampaani tosigala kyekimu. Bannayuganda mbabuulira sibagamba nti abakola emikolo basiru nedda. Abakola emikolo nga bakozesa ssente zaabwe nga tebayita abantu kubasondera nga balinga abakola fundraising baddembe kuba buli muntu waddembe okukola kyayagala ne mulekerawo okutawaanya bannammwe. N'ova mu mbaga toyina kapito bakugoba mu nju emmotoka mpangise ebisolo byemututte embuzi nte bipangise buli kimu nga kipangise. Mugamba mutya bannaye banakazadde bannange kati vidiyo eno ngikoledde bamaama abakyala bampereza message fifi nkoze nti olubuto fifi olubuto naye nkoze vidiyo zino nga ziwera naye njoza kanjikola ogusembayo banyawe ne basebo simanyi ddagala lisala lubuto nti lyerina liri specific nze ng'omuntu sirimanyi kuba n'olwange mululaba lwajja ne lutabiddayo ne lusigala kati simanyi ekisalawo iti kimanyi oba ekisala olubuto mbu discipline mu kulya nze nange gye sirina kuba byonna bibagaana kwensiva ndi sweet tooth gwe mulaba kati omukyala yenna nagafifi nange ndi wakiso gwe oli wakiso bizibu byetusinza okusanga mu nsi ng'abakyala kwegeraageranya ku bantu balala tuyinza okuba nga ffenna tuli baabiso nga nkusinga n'abaana naye emibiri gyaffe gya njawulo enkula zaffe za njawulo jinsi zaffe za njawulo nakugamba mukyala munnange nti omubiri we guba guzze oyinza obutasobola kugusala guzzaayo ku mubiri gwawalina nga tonnazaala era ekyokubiri ani yakugamba nti ogenda kuzaala abaana kati let me give an example ng'eyanze osanga omuntu nga tannazaala naye nga yegeraageranya ku mubiri ogwange oguzadde ogakakati ddala lwaki gwemalako emirembe nze gwoliko nzadde ebiso ebitali bibiri ebitali bisatu ebisukka mu binango nzaala okitegeera nti omubiri gwange nze kati nina kyesigenda gunenya nnyo nina yagamba fifi lwaki togendanga bakazi bano bakola simanya ne babasala olubuto ndooza ne sente naye si sente ayisi nnyo oyo genda okulusala kiri simple to me it's not about money wadde ntera okukozesa engomba mu comment section ng'omuntu akingambye just to play it cool nti sinnaziweza sente but if I wanted to really kyali badde layisi naye kakati omuntu gw'atannazaalako ozze ku mubiri gwa fifi azadde ebisukka mu bisatu okudda waggulu otandika okuguvuma oyagala omubiri gwange gufaanane ogwange gwe nalina nga sinnazaala nga nkyali wa myaka 2 tekisoboka so bakyala bannanga baliyo yes muŋŋambe abakazi aba body shaming we have nothing to do tetulina kyabbakolera gwe nolaba munno nga nakawere n'omukolera ne vidiyo n'omubody shaming era bannange difference wakati wo naye ntono kubana bisinga onoozaala tomanyi bw'onoofaanana so to celebrating anga bukyali kati bakyala bannange mwenna abali eyo discipline y'okusala omubiri nga n'olubuto mulutwalidde embu ya emmere eyo yeruleeta mbu kufuna discipline yakulya ekirala nabagamba dress accordingly uyambala ku bintu ebikuwa emirembe do not dress according to kyolowooza mu bwongo obwo yambala okusinziira ku mubiri kye gugamba
omubiri gwo gukugamba gutya kyoba okwata ekyo oba onywererako ebere principle yo nti nina omukono munene nti ogulaga saagala kunvuma izijambala engoye ezikomamu kitegeera wewe emirembe bwobanga totya kuvuma gweyambalanga bwoyagala kitegeera naye bino abakazi batubodesheminga bakazi bannaffe eva bagenda kubeera babi gye tuli mpaka katonda ndoze ensi bwatu bwe yagikola kitegeera bw'onoogejja ageze yalabika bubi bw'onookuga obulwadde bumutwala gwawo so kati you can't please them nagamba omubiri guba guzze nga gwakuzaala first of all webaze katonda olina n'ensonga lwaki gwajja n'ensonga yogirabako kati wekwate ng'omuntu oleme kuyitawo kugenda wala nti bw'oba osobola okufuna bino smile detoxants get them detox your body osigazeko omubiri ogusaana oba osobola okubuuka ku mugwa just for your fitness simbu kusala mubiri fitness oberenga osa bulungi gubuuke otosobola kugubuka tambula those simple things oyambala accordingly nakugamba mu video emu nti nze nali nyambala small waggulu neva mu small nengenda mu medium kachiri obutops nga material ezimu webanga terina nga material yayo fitting yayo ntono ne medium sijibera mungenda mu large but nze kastampira nga kimpe emirembe omubiri gwajja abaana nabazaala eriye yabantuma taliyo nali wadde mbogama nti njagala akabiri kange nensigala nga bwenkoze eki nga bwe nali oba nengamba kankume ku baana babiri kubanga ne ku babiri omubiri gwange gwali kati guzze oyagala kujjako mirembe ofaaki n'ensi oyagala omubiri gugeddeyo gukufa omubiri gwe gufaanane gwalina nga olina emyaka 18 tekisoboka when some people grow abalala bagaininga weight let me give you an example of Sophie Gombi she was this cylinder abamumanyi era ennaku zino actually newetwazanyira omutimbagano nga mujerega mga mama Zoe wemere bina yatekako kabodeke yenna va waggulu paka wansi but before she was not like that naye nazaala abaana be kitegere naye omukazi ajja mu inbox yo nakukabira fifi banvuma fifi nemugamba nkubulira ensi teriko wakuvuma naye gwe wewe ekikuwa emirembe kola ekikuwa emirembe ng'omuntu gwe sekinoomu fast do something ekikuwa emirembe nti bweba nyambala yambala olugoye nga lukuwa emirembe nze sambala lugoye lutampa mirembe tebakulimba era gwe ne bw'olijja ku internet n'onkwata n'onvumaavuma I am not even concerned kulwansonga nalwambala nga ndaba neneetumye ne mundabirwamu nenfuluma ewange mutabani wange nga mpaanye bulungi nnyo omwami wange nga nenfuluma kitegeera kati gogamba nti nze ojja kujja omubogezako kumbodesheminga nange mbalina sebo yangamba fifi akakabasito lwaki tokakolako nengenako ku bifaananyi bye bannange nentunulira ngamba okukola kabasito nga tannazaala nembuuza bw'anaazaala agenda faanani ati kubanga yali ambodesheminga bwe nnyimirira n'okukutama takutama aba wansi nga yeebase takkirizibwa wadde okusitula omutwe kitegeera so be contented gwe just weefeeko kati guzze guganya okuddayo tukutuge tukuseemu muguwa kitegeera tebamalaako mirembe mukyala munange gwe maama eyakamala okuzaala omwana ng'oli mu kuyonsa omwana togenda ku bino ebintu byasimayasala omubiri ng'oyonsa omwana kankulabule because omukyala gwe nasembye okwogera naye nga ayonsa kyokka nga anywa ebintu ebisala omwana era nze namusitopin ebisala omubiri nze namusitopinze ebintu byonywanga osala mubiri biyingira sisitimu yo omwana agenda yonka amabeere ogenda kulaba nga omwana waako gaggwawo naye nga bino byonywa gwe tebikozeeko biri ku mwana ofaaki you can be nakawere asireyinga noyambala gagatete agalungi agaba nakawere nga bwohiringa you want to have a baby you want to heal in 1 week mwe bakazi mwe bakatonda lwaki muleka ffe tubavuga speed mukulokubanga no tekikirizibwa nze ne bono yimba weight yange nga nze nanyini yose nagifunamu buzibu sikuinaako buzibu nze sineefunako buzibu ku kindi ku mubiri kitegeera so
abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.